Rubansi bane sipapa. Mama wanga maziga ge akaaba. Nga batusibye ezo wiki esatu nga atawuli antisemwa yatukutte government yetu siba kwa bamugamba nga government yekola kyetu siba. Natuka ningambe kintu sizeno na gulotuke wasipapa bichi badde music badde industry. Mama nge kumaziga gakaabye kuba nali mukomera ngeno mama akaaba ebintu bitambula ku social media sina kye manyi ngendo okufuluma mpuliriza audios mama nge ndajana gyabadala jana. Champa ya mwimbira ningamba kaloba singa sayimba. Nde sabo sija ganti sigenda nga ko musawo mutufu mbanku limbye. Sabo nali ngenze yate nga sigumuse ebiri. Butida bankubye nnyo. Nawo kira nti nina kuba bakabasajja banyuma abasajja bajja ne bankuba nnyo enkoko olaba mukulu sendi abo ne group yabo ne bankuba nnyo nga te bankuba nga nabamusiba manyi. DJ Nimrod batukuba kasuku batukuba bajenkins batukuba nenga kale bomuliye owulire osobola kireka ne kigenda ngatte tekikunyiga nnyongero osano musanga n'omubuuzaako mu bulungi n'omubongako naye kati mbeerawo ne ngamba simanyi lwaki ate ye mukulu sendi kweyanjogerangako nawuliranga bubi nnyo sijja kulimba kyampisanga bubi nnyo omuntu yali ampisiza obubi mu nsi simanyi lwaki kuba nakisabira nako n'ekyagaana otuterera nafukamiranga nsi n'ensaani nga mukama nsasira omponya obusungu bwa mukulu sendi ono kuba saagala njogereyogereko kuba obalwa kuba nagenda omupimapima ennyo ng'ate ndaba naye tatuukiridde nnyo kwegamba ng'ebimu ku bye Nandi yayaanye okufuna ate yabiyayaanira nnyo n'okusinga nze kyeka namulabamu embeera oba omululu oba omuluvu. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku Alive kwe tuli amanya bampita Rimasa aboso okumpita Metani Club Bongo mukama nulaira mpadde omukisa okutulako kko naye olwo nno nze nyongera kumwebaza bwansitula nampa omukisa okutulako n'abantu nga bano olwo nno nange musaba mpe ebigambo ebituufu ebibuuzo ebituufu n'emboozi entuufu ey'okukola nabo. Nze nsuubira nti ffenna tuli njiri bwe yatusitula yatutuma kugenda kusaasanya kigambo kye mawanga tukyusa amawanga bannaffe tubawonya okuzikirira. Tetusobola kwetuulako gwe mwana wange ali bwe wetuulako nonneyo yandiba tikitiyo eri kutwala mu Geyeena. Nze gyanjije wala sisobola kwerabirayo naawe gyakujje wala ekitugatta kiri kimu tifenna tuli abanaku abeesitudde from the word zero nga tuyita mu Katonda waffe paka wano we tuli naye ate era ekyongera otugumya kiri kimu ti Katonda waffe oyo gwe tusinza gwe tutembeeya buli kadde enjiri ye yatusuubiza nti bwe tuli mu miremera kali tuwe essuubi eppya era alituyungira ddala okutuyimusa n'atwerabiza ennaku yaffe. Kale ekitukuumira ewamu kyekino nti gwe nange tulina ebigendererwa byebimu ebyokutuusa ensi yaffe. Webale bino kubyagala bigoberera nabikomentingako buli bw'obisharinga n'obaako ne bw'obiraga omulala ministry neekula. Weewaawo bagamba banga abantu mano ya Bongo Charity Foundation etegeeza ati tuli mu kuzimba Kamengo twamala main building tumaze toilet n'ekiyungu katuli muteekayo essomero twagala kujja abaana ba ku luguudo bonna kukuba babonaabonereyo sitaani byateekamu enseke tubatwale Kamengo twayigirize Bible basome tubagunjule era bakuguke mu mbeera ez'enjawulo. Tukozesa art and craft tukusiiga nga bw'oli gwalina ekifaananyi kyo tusobola kikusiga nga bw'oli olwo n'akasente akakivaamu ne tugulamu amabulooka no facilitating abazimbi. Waliwo ali yaganze sirina kifaananyi n'ekimu kyange ky'ekkumi ekyenso olina omutwalo gumu emitwalo ebiri akadde kamu obukadde 5 bukadde 5 yankitwala mu linnya lya Yesu n'endala naawe osobola ozitwala noga nti nedda banaye mugulemu amadinisa entebe
tugaziye yeekaalu ya Katonda. Waliwo n'ali yagaa nti nze ne Gomora Bongo Charity Foundation engeri gyekulamu ebintu nandyagadde omwana wange ajoyininge. Tulina membership fee akadde kamu n'ekitundu omwana afune scholarship identity. Kadde kamu n'ekitundu omwana asoma okuva mu P1 paka mu P7. Eggwako ku myaka 18 nga basoma n'ebyemikono byonna gwe nga bobiraba tubikola ku Bongo Charity Foundation. Okukola entebe, okusiga ebifaananyi, okozesa kamera, microphone, okwokya enjigi, kola ngatto, kola baaga, menye kindekeki. So omwana tewandi musibidde wabweru, tomukotoggera ng'oyita mpalapase olokoso gw'owulira takukosa. Tujoyininge olwono tuweereze Katonda waffe. Omwana wo agenda okuva ku Bongo Charity Foundation ku myaka 18 ng'ali good to go okukola. Ate essomero lyaffe Matthew 5:16 essomero lyokka erigenda okubaamu Bible study, okusoma Bible n'eddiini egenda kuba nayo subject ng'omwana agitandikirawo olwagenda okumalako P7 nga weewaawo. Nsanze okulaba nange okusinkana babange Metani Club Bongo. Obulamu we buli Allah bukuumi. Ate ekikulu kyabena tulina mu kisiibo kiba kya ssanyu. Ekisiibo ekyo olwo ekijja munnaye tuba tulina okuba basanyufu lwa nsonga kiryowa emyoyo. Emyoyo egibadde n'ennyiike. Ennyiike ogenda okulaba nga oli agikakkanyiza abadde n'ekituyi obusungu obwo butugaanibwa naddala mu kisiibo nga kino kwegamba ekisiibo kino Allah yakituwanga kituyambako okwebudaabuda n'okwekwata obulungi saako n'okweddako ku bintu bye tuba tukola sometimes oba ebitatambula bulungi kuba tuli bantu fenna tetutuukiridde. Yaman weewaawo gwomu ku bayimbi abankyalirangako ku foundation eri enkadde ng'ompitamu n'ombuuzaako babala bongo ekyo nno kyampa eddembe n'essuubi era nenkulabamu omuntu ow'enjawulo asingako ku oyo ensi gwerabamu. Oneyanza babala bongo kundabiramu ekyo ekifaananyi. Gwe ng'omwana omuntu Katonda akuwadde kino oyinza okuba tunazimba goloofa tonagula nnyonyi naye Katonda bw'akuwa nakuwa n'erinnya n'ettutumu akwagadde. Abakyakubanja kiri kimu kyakozesa linnya lyakuwadde na ttutumu kusaasaanya njiri ye. Ku myaka emito wa breakinga osanga bajjajjaabo ne bajjajjaabo ekyali kibalemye. Kika kyonna teri yali abreakinze, teri yali akoze kulinnya mu kika kyange nga butidda Allah we yalimpa oba kale Katonda we yalimpa. Ekyo era nkimwebaliza nti at least nze butidda ndi jjinja. Nyinza okuba nga sirina sente nnyingi, nyinza okuba nga siri munene nnyo oba siri muwanvu nnyo, naye Katonda mwebaza okuba nti yampa ebintu bibiri ebinsinga amaanyi. Ekisookera ddala mu byonna yampa obulamu, ekyokubiri nampa erinnya. Ekyo kyomwebaza. Byonna bikuwadde ebyo bitwogeddeko bikodi era gwe ng'omwana omuto ffeemu eno wagikwata otya ng'ebonyaabonya abantu bangi bannanga abali eyo bagamba nti omuyimbi naddala gwe ng'omwana omuto okufuna ffeemu gye wafuna kubanga TVC zaakuleeta ensi ye yakwereetera yali Katonda. wagendakokko mu ndege wagendakokko mu nsonda z'obuyumba obumu obufunda n'osaka amaanyi kyajja kikya kyatandika kitya era ggwe wakiraba otya? Nze ngenda kubeera honest babala bongo ogambe muneeti tezaali nsaasi tezaali ndege naye Katonda alaba nnyo abantu abagaaniddwa. Nze babala bongo nze Katonda yanfuula butidda nampa bakabasajja banyuma hit ng'agireetedde na mulimbo olwo lwabakabasajja banyuma lwa nsonga nali ŋŋaaniddwa. Babala bongo nze obulamu bwange kuva buto nkuze ngobwa nga bangoba wano ne bangoba wali ne bangoba wali ne bangoba wali si lwakuba nti oba ndi wampisa mbi nnyo si lwakuba nti oba neeyisa bubi naye lwa nsonga mbadde mu chaini ya Katonda oba giyite ettanuli ya Katonda nga tayagala mbeere mu kifo kimu era nga nze ng'omuntu olwemba nga aloba nga ndi mu kifo ekimu ogenda olaba nga akugjawo ng'akuteeka mu kifo ekirala oba oyagala oba tokola ki era nekimpa okukkiriza nti ebiseera ebisinga ffe tuba tulina bye twagala okukola ffe ng'abantu nate ne Katonda naye abeera ne plan zaffe. Kati nze butidda bankubye nnyo naawe okira nti nenakuba bakabasajja banyuma abasajja bajja ne bankuba nnyo enkoko olaba mukulu sendi abo ne gurupu yaabwe ne bankuba nnyo nga tebankuba nga nabamu sibamanyi kuba nze nali nga mbawulira buwulizi kale kaŋŋambe nga mbawulira ku rediyo okwo ku ddembe biki kyekiri kyenkugambye nti nze Katonda teyampa luyimba oba lwakuba ndi wakabi nnyo oba lwakuba nfaanana bulungi naye lwa nsonga nali ŋŋaaniddwa nnyo nze nagaanibwa kuva mabega. Babala bongo ng'okwata effita eryo n'oli wa MC n'okwata ekiwaya n'okiwa DJ ng'oyagala bakuteekeyo yimba abantu bakulabeko ojjukira Dancers Club
club MC Manala clubs ezenjawulo MC Waituke bani abo nomaliriza nga ate tebakuwadde kuyimba naye nga ate otaddemu ne batakuwa ne bagamba omunene azze kati gwe abadde agenda okuddako okuyimba yataddemu ezizolusi walese n'emikwano gyo gikulabeko sina kindi olina lebo picking girls dem scared abuleso yagala vimba mbukulabeko ng'okola ki ng'oyimba n'otayimba so mbadde nga nze obulamu bwange bonna ba mechanic nga ŋŋaanibwa ng'ate n'abaŋŋaana nabo sibasalira musango kuba tebamanyi attitude yange oba character yange nze nga Butida yabakabaka ononsonyiwa wenkyogera abantu abamu basobola okunyiiga ne attitude yange ne character yange omuntu wagiwulira eri commandish nze babala bongo kati jasigwa kuba nti kati gommanyi naye singa badde muntu mulala nandimugambye nti nze character yange nemba nsaba mu mutima nga neetoowaza babala bongo ngebyaddala kivyaddala ku mutima nga ndi kubambi nsaba gwenkigambo bagwenkyolekeza ayinza okundaba nga nze amulagira era ayinza okulowooza nti nze mumanyira mwana kasajja kukayina amalala kamanyira naye nga ate natondebwa bwentyo I've tried ngezezzaako nnyo okufaanana ng'abantu abalala naye kyagaana nti nenzuula nti nina kubeera nze kati babala bongo ono Butida gw'olaba yenze nti mbaddengawo nga nkola ki nga nzijanjiribwa naye nga ŋŋaanibwa nga ngobebwa wano ngobebwa wali osanga obakale ng'abantu abamu attitude yange tebasanyusa ne character obanga waliwo n'abayinza okulowooza nti kasajja nga kakambwe kate katuwamba oba okategedde naye ng'ate bambi si wendi gwe kati gommanyi gosobola okugamba abantu alano banyonyera ate era nakyo nkyebaliza Mukama nti teyakikola wonna ku bantu bonna tekyawoomera tekyawoomera matama abiri ekyoggaanwa waliwo amatama agamu nga tebyabawomera nga bagamba mwana Butida ali fit bwaddala ali low fit kati kyekyo baba wange kyogamba likodi era Butida enyambukayo yonna okuva ku zero okugaanibwa Katonda engeri gye yakulondamu n'akuyimusa n'akuyisaawo tebaddeeko maanyi malala gonna ebaddeko gabadde maanyi ga Katonda nakwekkiririzamu nze nga nze nakukkiririzamu ebyo byenzikiririzamu naye ng'ekisookera ddala God first ze babala bongo Katonda mpisizaawo ku kabuli ze bannemesa ofuna emmotoka mu music sente za stage ezo biki jangu oyimbe wano oyimbe eri Butida biki ne bakomerera ennyimba zange mbuziwe mulambo baka abasajja awemula tuli fenenge twekuba ensiga akola ki awemula nebinuma bwe nawa ku mwana biki emmogolo yonna package y'emmogolo waliwo abasajja bagitulako ne bagikwata ne baginnyika okulaga nti Butida tekayina makulu buli kodi yonna gye nalinga nteekawo kakube kuleekana buleekanyi nga nako kabaluma okitegedde nti Katonda ampisizaawo ku kabuli ku kibuli nti weyalaba ndaga nga nkaaba babala bongo nga ntambula neŋŋamba Mukama yine mu motoka zino zonna ezitambula temuli yange ng'osinkana n'akamotoka kakadde nga kafunyo nnyo nga kalabika obi ne mukabira ne mugamba Mukama wampa oluyimba nompa mu feesi yange nemanyiku e Uganda lwaki ndi munaku nnyo Katonda yandaga nti ate gwe munnaye yadde music omwagala nnyo yadde gwe kitwala nti kyekintu kyonna ate nsobola okukuwa okuva mu bintu ebirala babala bongo nina nnuwa yange nkadde njenyumiririza ne kaliri pazano kabagamba genda ogula emmotoka oleme kufa nga tokoze eki nga toguze emmotoka Mukama yansaasira n'agimpa naye ng'ate tevudde ku stage tevudde mu ssente za ndongo mbu bansasula genda oyimbe wali nenzifuna ate sirina gwe nakuba nnyondo teriko musaayi wa musaayi ne Katonda yajja n'agimpa n'aŋŋamba Butida engeri gyonkabidde nti mmotoka zonna eziri e Uganda tolinaamu yiyo nuwa yiyo kanjikuwe olabe ebiddako wakati awo kuba muyayaanira nnyo ebintu bye mutakola ki bye mutamanyi kati neryoka etandika okupangulukuka n'ogiwulira kakono simba wakati togenda nko mu ssabo gambo obadde Katonda era Katonda yakusitudde mbaddewo ku Katonda essabo sijjaga nti sigendangako mu ssabo mutuufu mba nkulimbye essabo nali ŋŋenze ate nga sigumussa ebiri ine nga sigenze kubaako gwe nafuya sigenze kubaako gwendoga ng'omulamu oguntutte
kwezuula mu nnono kuba ndi musajja muganda nze Makumbi Ashirafu neddira Mbogo wenjogera nti mbadde Katonda obulamu bwange bonna sigenda kugamba nti mbadde nga nnyo mu muzikiti oba mu church mwe malidde ng'obudde nga nsaba oba mbadde nnyo mu ssabo nedda essabo nagendayo naye nga ngenzeyo kwezuula ku sayidi y'ennono era abantu bangi tugendayo bulina okukuma ebyoto kikukakatako okugenda mu ssabo kuba oli wa wano ofukamire webaze ku mpewo z'abajjajjaabo okume ku byoto obuulirirwe mu mwoyo emyoyo gy'abajjajjaabo gikubuulirire kuba ne booba owaba ku nsi kuno kati ensi yaffe yatuuka babala bongo ensi yaffe yatuuka ne booba owaba teri agenda kukomako kugamba nti muneeto gendeyo genda tomera baba baagala kuseka kuba baagala ebyokupostinga ku TikTok n'emitimbagano gyabwe emirala abantu kati banoonya content oba mu bubi oba mu bulungi omuntu alaba ali omuntu afa bode mukubye oba n'agiraba ng'etagaataga weetegena mukuba ye instead of okusaba agambe mukama singa obataasa ne bawona apakuka kunoonya nsawa gy'esimu akwate ki video okategedde baba wange kati kozi tubaddewa wali ogenzeko kuba mu ssabo nga onyinyonyola nti mu ssabo eyo gye wagenda tewagendayo kufuna maanyi kukakkanya muntu yenna wagendayo kwezuula mu ssabo muno wagendayo maze kukuba oba yali nkolayo neoba nga wali tonnakuba nze kuva buto maama wange Makindi ono banzaalira Mulago nenkulira mu Makindi muno balabongo Makindi ono yenayina nga omulaba yali ajjudde masabo nga gabiwempe kati amasabo gaggwamu gatandika kati Makindi yajjula kanisa churches nnyingi ate ekitali kibikuba ona kuba kulyowa myoyo kuba kusinza nze maama wange balinga basamize bali kungwe Makindi muno monna nga bamumanyi nga buli ssabo be baliggulawo mu Makindi wano paka Salama paka Kabuma paka Luddawa jaswa nti gagenze gaggwamu maama wange bwe yakivuga ebbanga ng'afuuwa emmindi bena nga abikola n'atuuka ekiseera n'abivaako nadda mu ddiini y'Obuyisiraamu eddiini ye n'agibeerako maama wange nga musiraamu nnyo nga yasala afuna n'eswigida olw'ebizibu by'ensi n'alokoka n'afuuka omukyala omulokole era paka kati ali mukyala mulokole maama wange kisengezako okugamba nti ebintu by'amasabo bino mbingidde kuva buto nga tugenda mu masabo uno balaba bakuba ensaasa balinnya mu buliro ne babuuka biki yadde sabi following nyo bajjajja ddungu biki ebyo naye nze nga ndaba examples from Sabo to muzikiti from muzikiti to church kati nentunulamu nayo neŋŋamba kiteeza ne bino ebintu byetaaga nnyo kwemaliramu ekintu ekisaana okwemaliramu ennyo wenna nokiteekako omutima gwo gwonna ye Katonda eyakeera ku makya n'akutonda kuba bena ebyo weebiri n'ebiriwo kukubiriza nzikiriza oba kukubiriza buntu bulamu na kunoonya mirembe naye emirembe egisinga nze ndowooza omuntu ogijja mu Katonda oyo akuli muno munda mu mutima si Katonda wooli si Katonda waani owuwo waawo ikodiera waliwo idea gye waleeta nze kunze nno yankolera nnyo kuba nali sigiwulirangako omuntu okolera akapakeji k'ennyimba ng'amogolako era n'ogituuma emmogolo oliyanga yaintroduce nga kipaketi kya bisikuiti nga bwe kadde ojjamu ka bisikuiti kamu kateera abantu embeera eyo gye waleeteramu ennyimba ezo yasamaza buli muntu naye ate era ennyimba ezajjira mu mbeera eyo omu yazifunanga bubwe bwenga yali omwana omuto eyakajja ku siini ng'oli fresh wawulira otya eri engeri abantu gye bakuwerokamingangamu for instance oyogedde ku Mr. Sendi n'abalala abapakejenga mu nnyimba z'okubeeza obuwemu kyakuyisanga kitya gwe wakiwuliranga kikiwafunamu kati mu kusooka saanoomanga kuba mu ntandikwa nakimanya nti waliyo byekigenda osanyusa ne byekigenda onnyiiza at the end of the day nga sirina tunulira nnyo byekigenda kunyiiza era natunuliranga nnyo abantu bange bano abasanyukira emmogolo abaagisanyukiranga kati nga bano abagikuba tebindya nnyo naye nange embeerayo ne neebuuza simanyi lwaki kuba abantu bangi baatukuba nga omuntu aveeri n'akwogerako statement kale ng'olaba teyandibadde ennungi nnyo ne kale n'owulira nga osobola okireka ne kigenda DJ Nimrod baatukuba Kasuku baatukuba ba Jenkins baatukuba naye nga kale bo muliye
owulire osobola okireka ne kigenda nga tekikunyiga nnyo ngera osobola n'omusanga n'omubuuzaako mu bulungi n'omubongako naye kati mbeerawo ne ŋŋamba simanyi lwaki ate ye mukulu Sendi bwe yanjogerangako nawuliranga bubi nnyo sijja kulimba kyampisanga bubi nnyo omuntu yali ampisiza obubi mu nsi simanyi lwaki kuba nakisabira nako n'ekyagaana otuterera nafukamiranga nsi n'ensaani nga Mukama nsaasira omponya obusungu bwa mukulu Sendi ono kuba saagala njogereyogereko kuba oba lwakuba nagenda omupimaapima ennyo ng'ate ndaba naye tatuukiridde nnyo kwegamba ng'ebimu ku bye nandiyaayaanye okufuna ate yabiyayaanira nnyo n'okusinga nze kyeka namulabamu embeera oba omululu oba omuluvu kale Mukama nsonyi okuba nti ye teyakola kiteeka ye ng'omuntu teyandabikira bulungi ne kati we tudda waliwo obuuza nti zampisanga zitya awamu kyankosanga osoosanga omuntu n'agamba banyuma kale nkusanga kuwange nolaba banyuma yakukukuba ekiggo ggwe nogane omusajja abitutte nti bya ddala kati ate newabaawo abakitegeera kwegamba ngaera weeyogedde nti buli omu ennyimba ezo emmogole eyo yagitegeeranga ku lulwe nti otunula oluyimba nga baka abasajja banyuma oluyimba olwo lwali mu kategori egamba nti oluyimba lwali lukiina manye oluyimba olukiina kinkugereze ntya kiringanga bwe twabeeranga waka nga tukyali bato ne bakutuma ne bagamba maama wo nakutuma agamba laba ogenda oleetera essowaani eri nodduka emisinde ogenda oleeta essowaani wakati mukuleeta essowaani n'okubaganyizamu ebintu n'ebikopo ne bikubagana maama wo nakugamba kale ssebo byase biggweewo kati of course osobola kubeera musiru ate kukwata bintu byase olw'okuba maama agambye nti byase aba akukola kyakukiina kane baka abasajja banyuma oyo takusaba za nviiri baawo abeerawo okumuweeza enviiri okwo kukiina omuntu omukiina naye wakati mukwewaana takupeeka shopping okujjako kugamba nti ngulirayo erindaazi okategedde nti kukiina of course teri mukazi agamba musajja muba nenze byendala nenze sibyagala ngulirayo nze njagala lindaazi ngulirayo erindaazi ndala nga bamututte mu shopping eyakabi nolowooza mbu aba wakabi nnyo nti abantu abamu balemererwa okutegeera ate nengezaako nnyo kibayingize mu mutwe nekigaana kati nenvayo emogolo netugireka netuyingira gospel tuyimbako ku gospel nengamba kale babagambye nti zino tezibakolere tulefe nenge twekuba ensigo we nawa ku mwana ne mama we nangamba nti ayagala nze ndabye ebinyuma ku nsi ya Mukama naye bakabasajja banyuma omukono kataba gutemere mu nva z'omusawo emogolo ebanga kale inengeri gyebisamu abantu obi kale kati kambawo ekigendo bbali emyoyo olwedde nga byategekebwa nitukola ssuubi njogera ku ssuubi leero njogera ku ssuubi wezzemu essuubi eri essuubi ekintu ssuubi kyannamaddala ggwe wamma njogera ku ssuubi wezzemu essuubi ndowooza nti kujja kubanga okwetonda eri abantu abatategedde mogolo nti kale butida abatamatidde mu bintu bibiri ne byabaka abasajja banyuma tulefe nenge twekuba ensigo nga tategedde mogolo kati omukolera obuyimba obuzaamu essuubi kuba munayinza okwesanga nga nessuubire naye libadde ttono oba oluusi mukazi we bamututte ate gweoyimba baka abasajja banyuma kati tumukuba essuubi tumugaye tokola ki toggwamu ssuubi neggwe abantu abamu obwongo bwawe bwalookinga tebuli just slola bongo naye abantu abamu obwongo bwawe bwalookinga nnyo nti era omusanga ngagamba oyo talina byayimba oyo si muyimbi nga ye obwongo bwe bumugamba nti akunafuya nenze kati ate kiba kinyiiza nekinkwasamu obusungu si kunnafuya jasimba nebuuza omuntu lwaki aliwo atyo jasaba nkwasa nnaku kati ndooza wakati mu nnaku nezaala obusungu nensalawo oba akala olumu omuntu azze nnyo mwoke ekuba naffe ssebo wakolanga ensobi nezisukke waka bakukangavulanga na kibooko nga bakubira ddala ziri kibooko ennywevu abasajja abakulu abazeeyi tetugenda bakuba the end of the day tugenda kuba muzeeyi ate tugenda muvuma nojja mukuba kibooko za TikTok ojja mukuba kibooko za media zebeteekamu basajja bamulembe gwa analog gwa radio ebintu bye bamanyira bazze mulayi mulayiti
bamanyi okuvuma bavumira ddala bakkakkanya abantu be bamanyi abalungi be bamanyi ababi be bamanyi abambala obulungi be bamanyi abambala obubi naye bo tebafunangako time kudda mu ndabirwamu kwetunuulira before nga tebannaba kukola ki kwokya balala kati awo ensi weeri Babala Bongo nti Katonda agezezza kutuyisaawo ku kibuli naye n'abantu ab'emitima emibi tebakoze eki tebatudde nti oli alimerera okumanya nti kati nze nemereddwa okutegeera kuba okumanya n'okutegeera ebyo ebintu byetaagibwa ku muntu ate byanjawulo oli alemerera okukikkiriza mu mutwe nti nemereddwa okutegeera omuntu ono n'asalawo amuwalane n'asalawo amuteekeko embeera n'asalawo amukuba ate nga n'olumu amuzaala ng'omuntu oyo yandibadde mu myaka ng'egya mutabani we n'atafunamu ndowooza egamba naye nze nga bwe nsabula ono singa alijjayo mulala ng'akuba mutabani wange mu kaseera nga nze nzaayo omwoyo gwange guliwulira gutya okategeera Babala Bongo ekituufu kino tisijjukira na kibuuzo kiwambuzza naye gye ntuuse ntuukayo lwa nsonga nina obulumi mu mutima ku bantu be twandiwadde tuwa respect be twandibadde twebuuzaako ng'odduka misinde n'omwebuuzaako be twandibadde tuvunnamira nti Labongo osobola okulaba ensobi zange olaba ngaawo nkubiddeko n'oŋŋamba era kimuganange oli ludda wa mbadde njagala nkwagala mu biki ki nombriefingamu n'oŋŋamba mwana tukole tunetunetu interview tugenda gikola we tuti ate ekyo abantu abalala tebakirina omuntu omulala bw'aba akuyambe nakukubira essimu kuyita ali abeko kyaggamba aba alina ke yakubalidde nga ayagala kukufiisa ayagala kwokyesa otuuka akusudiya twalabye gundi ezitambula muganda wange oli mukuba sendi mukomerera akasajja tokavaako kakomerere nga kituufu kyayogera kituufu kakasajja keetaaga okukomererwa naye nga ye mu bwongo alina gye yabaze nti kano akaniga gye kalaga ate kayinza ottomera kati ng'ayagala kusindikireyo ddala okole ki ogwereyo singa kibadde ku muntu mulala nga si mukulu kati kale nga singa mukulu sendi nga kibadde ku muntu mulala omuntu asobola okupikaapika n'agamba jasobola okuba nti yayagala content naye kati gwe Labongo okikozesa mwoyo kuba okyagala nga si kyagala mu ssente noyinza okuba nga olina kyozimba mu bwongo gwe nga gwe ng'olina future gyoyagala okuzimba ne legasi ennungi ey'emirembe kati munnaye ekyabalala tebakirina Babala Bongo nze nagamba abantu bonna abatulawo ne bakuba emyoyo emito abatamanyi gye tuyise singa kale bakozesa option eno kati butidanga oyo kwalamu beekwasa mbu tebatukuba lwakuba mbu tebatwagala mbu batukuba just lwakuba nti batwagaliza bagala tufune ebisinga Babala Bongo bw'oba oyagala nfuna ekisinga tonkuba mu ngeri eyo yagenda ku social media kunsabula busabuzi nga tonnafuna opinion yange ku kintu gwe kyolowoozaako okitegeera noonya ennamba yange genda ku bayo kebera kuliko era Butida waggulu onoonye weekubula noonyereza mu mikono gya Butida funa ennamba ye gwe nga amwagaliza amulabamu ekirungi naye nga ate Butida akyokya muyite mukubire essimu likodera Butida munnaye nze bampita mukulu metanikira Bongo era nga nandyagadde okukulabako twogeremu timunikamange twogere ku ki tosusse munne nandyetaaza okubuuliriramu tinkusangiwa munnaye tinsanga kulandi star tompita ayita mu ghetto eyo wansobola okuba oyagala okumbulirira ompita eyite ewantu eyo gye banankubira z'ennaku gye banaakola obulamu bwange gye siwulirire nti ndi fine pita ku kifo nga landisita pitange wahajaluna mbiru tutuule bulungi ongulireyo emmere nga y'ebiri kitundu ne kajwisi nga ka mutwalo gye mitwalo 3 n'ekitundu kati oba naye weegulidde oba teweegulidde nze saagala mmanya nze kasitamba nga ndidde kuba gwe muneegwe oba waakoze eki wampise kati tutandike okulya tulye nga wetunyumya mu mpolampola nga bombuulirira tumale okulya ne kajwisi nkanywe ombuulirire nga nkubye essala ndi happy ndi musanyufu kwate tosobola kulumba muntu muyala ng'enjala emuluma guno yagala omugamba ebintu bino olowooza mbu agenda biteeka mu bwongo tagenda bitegeera kati wetumala ngamba obiwulidde ebintu muna ebyenkugambye kale mune muzeeyi wange ekituufu mbiwulidde n'essanyu liri nti ongulidde ne ku ssala waliri ebiri kitundu n'ekijwisi kya mutwalo soose nentekamu ekyesatu ekitundu bw'obanga obudde obadde tolina budde mwena oba ogenda ongambe munaye tugende wano mu kusiibulagano mpeeyo ekyabiri oba ekyasatu oba ekyano ndyowo omwoyo kye nagambye abantu nti ensonga ffe lwaki twagala pasita bugembe ddala pasita otuukayo n'asooka kusa omubiri kajwisi ne kajja ne bakakuwa n'okanywa n'olya
nomala okulya ne mwogera bwe mumala okwogera pasa bagambe nakuwekyayo olwana oba olwasatu oba olwabiri naye kati abazeeyi baffe wano betuyina balina emitwe minene egyetaaga osabulira ddange baba batusabula nga bakozesa bigambo naffe tugenda bikozesa lwa nsonga balemereddwa okukola kye balina okukola. Nze sinalemerera muntu yenna Babala Bongo, nze nkyali mwana nkyabuulirirwa nejjaswa kuba nti sinafuna bebanjagala nfuna batanjagala be bannumba kyobula nange mbaddiza faya kuba mba nkimanyi tebakola ki tebanjagala gwendaga nti onjagala olabo bandikwokya olaba oba ebintu byoli boŋŋambye oba ombuuliridde sigenda biteeka mu nkola nga mubutuufu nava wooli nga ndi mukufu olumu ebintu ebitusumbwa bibeera bitono nnyo abantu tebategeera butegeezi nti oli instead of okukonjera akukubira essimu akubuuliriremu bulungi bwolema atandika interview ye ku TikTok bayo gye bateeka obuntu bwabwe eyo kuba mpulira ku ziradio babagoba ku YouTube zaabwe atandike ng'agamba nakwata sente zange wakati mu kwagala nenziteeka mu butidda nga njagala nsooke nzikusa omubiri then polishinge n'omwoyo gwe gutereere nenzikwata nenzimuwa ne mugulira n'emmere yange saazi neyansala ennuma okuba nti omuvubuka oyo bennamugamba benna ku bennamugamba tekulina kimu kyakoze naye omuntu ayagala akuleeteko olugezigezi nze mama nge yandabirira kuva nga ndi muto nanzaala nanyonsa nandiisa nansomesa nakola ki ewataali taata kati gwe kasajja gwe kazeeyi gwe ovudde eyo ina n'abaana bo sinakindi oluusi bakulemerera basula bazina bimansulo oli kunze omwana wa mama gwe yateekako obudde nandabirira from day one nga ndiisa nywesa oli mukummanyira onkuba nga tompanga yadde n'olwataano tondiisangako yadde ku sowaani y'emmere tolina kintu kyonna kye waliyongedde ku bulamu bwange gwe ng'omuntu kyokka ate onkuba onteeka wansi nze kasajja kato akeeta kulira okuvaayo gwe nga omuyimbi eyajja mu ngeri eyiye kubanga gwe omuyimbi eyatandikawo ekintu kya social media n'abantu be bayita ba foot soldier okwekolera abaabwe kyasookera ku ggwe owulira otya nga waliwo akatu ke bakutaddemu oba ka group ke bakutaddemu oli n'agamba nti omuvubuka oyo twamuyimusa naye bwe twamuyimusa ate twaggulira abavubuka abayimba ennyimba z'obuwemu nga ziri nti bwe twamuyimusa ate nfe kyotuwa package eno n'eno yatusasulamu nnyimba za buwemu owulira otya nga abantu ennyimba zo bazitaaminganga ez'obuwemu kikuyisa kitya muli nooma nnyo naddala ng'omuntu ng'oyo kati ng'omukulu sendi we buva bukya ku makya n'avaayo nayogera ekintu ng'ekyo omuvubuka oyo twamuyimusa nate ntwereetera akabasa okwaviira abaana abalala ate abajja ne boonooneka nnyo okusinga yize nooma nnyo lwa nsonga tanyimusangako nze wane Uganda kambagambe bannaaye bapresenta ba DJ ba promoter baani tekuli n'omu yali ankutteko kunnyimusa era tobeerangaeyo ne weestudio nogamba nze naleeta butidda teri yali andeese nkuddirayo nga nkugamba Metanikira Bongo nze Katonda wange yeyandeeta nannyimusa nga bw'okyogedde nze nasooka okuyuzayuza ekitimba nga teri muntu yenna yali ayuziza internet kufuuka sita nalina just account ku Facebook we nali ntandise okuba ng'era nzija ng'omwoyo guvaayo ne Facebook nayo ne bagimenya ne bagitwala kati nemba nga sirinaawo April nankolera Facebook gye twatambulirangako account nekuba ng'etandise okuba naye naginzijjako nga ngenze wasipapa ntandika gipostingako rubbish okitegedde nti Katonda nze yampisizaawo ku kabuli teri muntu yali yampisizaawo kabeere presenter kabeeraani wadde nga kale tho nti nina abantu b'ensiima ngadde twawukana nabo tebasobola kuva mu mutima gwange abantu kati nga penge n'abantu abalala abanteekayo no baali bangi naye penge gwe njo teekayo ng'omuntu yadde nga agenda okunteekayo nga abantu bangi bamaze okumpostinga naye yanfokasingako nnyo yannoonya kekali kegambye nti omuntu omunoonya ebintu bikyuka yannoonya penge era netandika okukola nga mwa content ne tisagala muntu aveeyo agambe mbu oyo omuvubuka we twamuteeka biki nze just ndi mu kavimbo kange Babala Bongo nti nebaza Mukama nti wenakikola n'abalala ne balabirako era wagenda olaba nze wamala okujja ne kididi n'agikuba kanaye yita kuki ku social media teyayita ku radio z'abasendi ezo zebatuulako fe omukisa ogwaffe tegwayita ku radio zaabwe kazibe TV zaabwe gwali gwa Katonda yagwisiza mu mitimbaga n'emipya ejjajja nabo gye babamidde obubamizi nga tebagimanyi ne gibookya
kati nomanyo omuntu okera ku macha n'ateekawo statement omuvubuka oyo twamuleta naye n'atufuukira ekizibu kati era ensonga lwaki tumukuba tumusuule temundeetangako teri yali andeeseeko munveeko munneesonyiwe wabula ate nze naleeta abalala kuba nina kye nakola nze femu yange najijja ku street twakwatanga muzindaalo metanikira bongo nga wabeera abantu abangi wetuyimba etukube mmogolo netugenda paka mutukula ku boda netugenda paka Kasensero netugenda Ambarara Road netuvaayo netwolekera Kawempe tula biki netukuba muno mu Kampala nga mulungo biki nga tuteekawo muzindaalo netukutuku yaffe nga abantu batulabako nga balaba face zaffe sirina manager sina promoter gwe nabako sente zembo agenda kumpromoting ambu ya promoting ne muddukako nze neerandiza nze kane Katonda wange tujikube mogolo mukono huyo yiganga ludda wanga tuli kutukutuku n'omuzindaalo gwaffe n'abantu abamanyira abampagira abanjagala nnyo banjagala lwansonga basinga kubbo bandabako bo nga bo pozi n'abantu abalense okwebaza be bakadama abali Saudi abali Dubai Omani bayita bakadama abo nze mba respect kuba be bantu abampanika ne bamberera wakati gwe Sevilla ne wawano aina akanuguko ku mwoyo lokuba mayinto yagala record era butida buli kayimba akapya kaleeta gwe nokakube nkokola buli kayimba akapya nagambye ngenda ogenda kumfiirako nkola ki onfiirako nkufiirako mugenda tufiirako nga tubafiirako gwe bloga ali eyo ngoma yogenda kudda ku record era butido mwogereko rabishi onfiirako nkola ki nkufiirako lwansonga ze sigwe wandeeta nze Katonda yeyandeeta bannemesa buli kimuze golaba mu ndongo ne bannemesa n'okwambala engatto mu ndongo ngana akajjawo ente nkokola ne zitandikira ukanyonjaga kajaye kafana nabo bichi era stiru Katonda teyanva munakola ki nambererawo yaletera omugagga sipapa ne nandaga nti ne music abadde abakanya kale kati nsose mwesonyemu ko ngenze kulya ku sente naye nenfunirayo ebizibu ebyayo naye nenkola ki nenziruka sikumanyi gange metanikira bonga abantu balemeddwa okulaba nti nze Katonda yanvugira ankumye nga nkyali mulamu nsonga alina ensonga lwaki ndiki ndi mulamu nti oline wananwana ali namuno ejo negendeze bala bongo nze siri muntu wa ntalo ase atinkula wala yoko ka video konna mu butida simayo ne gali ye machinde basazeeke egundi ne babba abantu amasimu ne bakubba abantu engumi wali obirabyeko ndi solid nnyo ku muntu antinkudde kale gwenda ganti tonjagaliza kyennyini kyompa ngenda kikumva atinga nkitayimuzinga embayi tu kikuwe mu full package lwa nsonga ekyo kyendi Record era waliwo abaana abali eyo nga bayimba ennyimba bakomposing ennyimba zaabwe naye nga inspiration yonna agijja ku ngeri ate ensi gyeyabuzaabuzamu ennyimba zo ng'agamba nti Record era oluyimba luno yali ategeeza kino wano yali awemulamu nange kampemulemuko kampandike bwe nti osanga naayitawo abaana abo bateeka bayiro yaabwe esooka ku lupapula naye nga bagendera ku parapasi oyo ensigo yazizika ennyimba zo abandi babadde magezi ki bo nga baga nti wenaawe mulamu kijja kuwakinga kati nze ngenda bagamba nti bakola si kituufu lwansonga nze togenda kuŋŋamba nti butidde ennyimba zo ziwemula nkugambe nti teziwemula nziwolereza ennyo no of course ngenda kugamba nedda naye we ziba ziwemula zitya era mumpemula ki ffe tuyimbira abantu abali respected nze togenda kwata music wange kuno sikwogera bubi omugeraageranye na music wa KDD bwe ngamba nti bakabasajja banyuma tulye ffene nga wetwekuba ensigo omukono kataba gutemere mu nva z'omusawo ebigambo byange byonna obiwulira nti bijja biri covered nti ne waba mwana muto n'atuula wali osobola okuwuliriza akayimbako ne kaggwako nga tewali kyategedde ate nga naye ali happy nga azinayo endongo ye sigenda kujja mpemule bintu byabuwemu ekituufu kiri nti n'okuwemula siwemulangako naye mpemula kusinziira ku bwongo obwo gwe kikyolowoozezza kuba ndeeta full packaging nsabike emmogolo yali nsabike era ogiwulire emmogolo kigambo kiwemula bw'owulire emmogolo kiwemula bwe ngamba nti tulye ffene kiwemula ate we ngamba nti twekuba ensigo kiwemula tekiwemula of course lya ffene kati gwe omuntu agamba nti biwemula lwaki oba okikyusa mu bwongo bw'ogamba nti biwemula kale kkiriza nti biwemula naye bibikkeko n'abaana abajja n'akubawo eggambo biki bibimba mbiwulira okwo nange tebinsanyusa kuba emusira bongo nze firstborn wange agenda kweza myaka 10 omwana wange firstborn ate nga onteeka ali ne firstborn wange n'omuteeka ali firstborn wange nange nonteeka wano
buli omu n'omugamba akole byakola ojja kulowooza nti ate first born wange ate ye tata wange si lwakuba nti ndi musiru wala lwakuba nti byenkola bya kisiru naye lwa nsonga ate kyakola ye ekikye kyanjawulo mutabani wange pasita mulamba alina kyaki namba gyabuuliramu enjiri n'ayimirira n'abuulira abantu ab'ebitiibwa nze taata we ndi mukubi wa ndongo yansi ne gospel kyesimayo bakimusanyusa nnyo bakimuyisa bulungi kati awe nkugambira nti we need respect okategedde sigenda kwagala biyimbe ebyo biwemula nnyo musimaya biki sijja gereza ku nnyimba z'abantu naye sijja nange kwagala biyimba biwemula lwa nsonga nina firstborn agenda za myaka 13 ate pasita nti ndi taata atali wa mwana omu ndi taata w'abaana kati mukulu sendi odda ku TV n'ogamba kabutida kawemula n'oyonoona erinnya lyange mutufu nange omutima gwange oba ogusiriza nange mba ngenda kunoonya ekigambo kyenkutemako ngamba abantu nti kituufu akasajja twakakwatira ekkungu nga kasera baakakuba emigo sipapa ye yakataasa naye nga kivudde ku kyokwaba ebyama igwe kutandika kunsomola kumumalamu kitiibwa kyange sebo nange eri nina abaana babeerako ku masimu kuno nga balaba ebintu kati nina ebintu byange byenkozesa sagalolooze bantu nti ebintu byange byenkozesa byebinsuula eddalu gwe eryoliyogera nti ndi mulalu okategedde kabutida kalalu ate nga naawe olina byokozesa babala bongo nze biro bena tubyogera nembanga ava ku mulamwa naye ndobona nina layini gyenvugirako nga yakugoba bano bakawawa abatulemeddeka batufuukidde ekizibu abantu ab'emitima emibi tomanyi gyasula tomanyi wuwe tomulumbangako togerangako linyai tomuyimbangako tomusoomozangako togendangako wuwe n'osumbuwa abawalabe togendangako ku mukazi we naye ng'akulemeddeko abo njala batwalira message ngamba tegeeza ssebo twatuuka tetukyali buli buddogo bwe mwali mumanyi luli buli tatwafuka bataata tiwoba okola statement zo ng'oli ku TV eggwanga ng'omanya abantu bangi bagenda kukulaba manya gwe ekifaananyi muwendabira ate omulala simwandabira gwe oyinza okuba ng'onteeka nsi muzeeyi gundi naye ng'ate abantu balina gye bansasulira ng'era balanga likodi era butidde ow'emmogolo linaakola emirimu gye mangu nnyo n'ekitwalo kye mu ngalo agenda asasula laba omuyimbi yayimba bakabasajja banyuma tulye ffene ng'etwekuba ensiga ate n'amala n'agewuka n'ayimba towanika embeera tekutiisa teriyo katonda kyatasobola towanika nti ayina ennyimba ez'amakulu nezo gwe zolowooza nti tezirina makulu nazo akolaki azirina ate gwe omuteeka wansi omuntu eyandibadde amuwanika omwongereyo nti bw'okuba nze babala bongo n'onkuba ntuketisa nga sikyalina nso agenda kunsasulira yadde 10 yadde funa akasente ng'okimanyi nti omulimu gwange kuyimba gw'obongo oba babugamba kati nkuba kabutida bambi nkanoomya akawulira bubi n'oba okubiramu oli pasita gwe nkugambye oli pasita Ryan Elijah oba omukubiramu ekyeddde babala bongo kyembadde gamba nti gw'okuba ng'omanyi okuba butida gw'otakubirangako simu kwogera naye gw'otasembererangako kumanya mbeera ze zifaanana zitya gwe ngolooza okuba nze naye oba okuba baana bange oba okuba pasita Ryan pasita Elijah oba okuba Rahim oba okuba Nantume oba okuba maama wange oba okuba mukyala wange oba okuba jjajja wange mukyala atali omu oba okuba bakizibwe bange ne baganda bange gwe ng'omanyi nti oli kunze nze gwokola kize gwofiisa buli woozibikira enfuna yange bantu bangi bobookabya amaziga emabega gwe kyotamanyi nze babala bongo siva kola interview buli sera mu mbeera mu kamera naye lwenvuddeyo manya mwana ninamu embeera yange ng'omuntu ate nekino kanki bagambe mubaze imwe mu basajja bakulu abatukuba si mwe mwekka na buli atanjagala mpalana at your own risk okategedde baba wange nkyawa at your own risk tonjagala at your own risk nenze kyemmanyi ngenda kufa mu nkabire n'okusinga emwaka 2 omugenzi Moses Radio kaddemu gumbaba wange kaddemu nkuba onteeke wansi onyinyike ng'onteeka wansi mpalana nkyawa naye at your own risk lwa nsonga mugenda kunkaabira n'okusinga emwaka 2 omugenzi Moses Radio record era judde wange oyimbye ennyimba nnyingi nnyo mu bulamu era okyayimba ekyettende ekiriwo nze kyengulumiza era kyenneesiimisa ega amaanyi agaba mundaawo agakwata omukono gwo ne gawanirira peeni esooka n'owandiika ekigambo ekisooka ku lupapula paka bw'owandiika ekisembayo n'olufuula oluyimba nze ge neesiimisa ndowooza amaanyi ago
gatambulira ku buli mulanzi na ku buli mutume. Mu nnyimba z'owandiise z'oyimbye luyimba ki lwokyasinza okwenyumiriza muno ga nti luno wadde nkyawandiika nnyingi naye sofa ku kyennaakawandiikako bwe nawandiika oluyimba luno ne luno ne luno nawandiika omutima gwange nawandiika emmeeme yange n'omwoyo gwange nawulira ddala nga for the first time njogedde n'ensi yange. Oluyimba baluyita Ssuubi. Oluyimba olwa Ssuubi. Oluyimba olwatandika lugamba nti nze Butida nkera ku makya munangira bongo nenaaba entumbwe nga abalala we bakola nenjolekera naye nga gyenjolekera tewali wa Luganda n'oluusi nga sinnalya ng'olubuto lubanja gye nayise nabuuse emyala kamunguluze mungi ani anampa ku tuzzi ate nga nina okupakasa nkole nsanyuse olubuto n'enjoka buli lunaku essuubi likula kwe kasita olikolera na buli lunaku baako kyokola akayimba ako lulemba nga ggwamu amaanyi nga nzijjukira paati buli lunaku essuubi likula gwe kasita olikolera na buli lunaku baako kyokola essuubi likula kasita olikolera manye essuubi kyampa nti omwoyo yandeetera nampereza obubaka nti essuubi eringa nnimiro mwolima n'osiga n'ogenda n'okola ki n'okungula kati essuubi likula singa oba olikoledde notalireka kuzika genda mu nnanda muddo biki buli seera olina okuba nga essuubi lyo olikoola bakoola batya essuubi otuddawo oli mu kifo kimu tolina adde n'olwataano olaba oli wakati mu balabe bo tolina kugenda kukaabirira nti mpayo yadde so olina okukoola essuubi lyo kati limu katandika okutambula oba olina transport oba tolina tambuza ebigere va mu eyo area gye batakwagala ekunafuye okuteeka wansi noonya Katonda wo noonya omukisa go noonya essuubi lyo oli akera ku makya n'agamba siina mulimu siina kyakulya naye nga ali mu kifo eki nga taliwo lwakuba nti wayagala okubeera naye nga aliwo olwambeera agamba siina transport yanzijja wano siina ngoye ze ngenda kwambala nnungi genda mu bantu kwerepresentinga mbutuufu laba bwenfaanana ngenda kulabika ntya bagamba endabikayo kyekitiibwa kyo kati nabanga asibiddwa olw'enfaanana embi asibiddwa olw'enjala tannalya asibiddwa olw'essente talina transport agenda mutambuza mujja waawo nekkiriza koola essuubi lyo likoolera otya amanya nti si ggwe weetonda enkumbi esooka nga tonnabagenda mu nnimiro ssuubi kulikoola manya nti nina Katonda sinze neetonda ewa bikondera era mu kawaliro k'okuwandiika mu kanyumiro ke kamwawo otudde owandiise ozuukusa ekiro oba emisana tuku omwezi guvuddeyo omusana guvuddeyo munyenye zivuddeyo n'empewo ekunta oba enkuba etonnya luyimba ki lwe wateekako bayiro mu kuluta ne lukola ensi neerumanya naye nga bwe lwatambula walwekengera n'ogamba nti eyo yali mistake baka abasajja banyuma yo hit song my hit song nti kale olumu beerawo metaniki neŋŋamba oba singa olimba lwange olwatowanika le lwakola hiti osanga oba kale abantu abamu sandi basumbuye nnyo kuba mu gospel eyo tolabayo nnyo beerumaaluma nnyo nga mu ndongo eno nti mu gospel kiyinza okubeera ekizibu oli okujja eddogo mu sabate n'alitwala aliyingiza ekyaki nti kale nowaba alijjayo n'aliyingiza kyaki nga ayagala okunafuya muyimbi munno wa gospel wabeerawo amaanyi agasobola oddimenyaamenya era mu kyaki eyo ne mu gospel bakulaga nti olina kuba waddala okukola ekyo ekyaddala kisobole okuba ekyaddala era ndowooza walaba nga Mukama nsonyiwe mba njogeddemu bubi nti mama affe Judith babiri yayimbanga gospel naye kasita yatuuka n'atagalamuko mu mbeera y'omwoyo era ne gospel namwesonyiwa n'amuvaako n'agenda ebweru naba nga takyakola ki takyayimba gospel kati mbeerawo neŋŋamba osanga oba singa towanika oba ssuubi oba oluyimba olulala ku nnyimba z'ennyimbi waliwo akayimba bakayita weebaze Katonda weebaze Katonda nti omwana wo teyeetunda
Webazanga Katonda nti omwana wo simu yaye mwesimye bebenyumirizaamu nga n'obwesigwa baabo basaamu. Kati mbeerawo ne ŋŋamba oba osanga oba sandi kyokozeddwa na nnyo basajja bansumbuye bano abasajja bano bakabasajja banyuma oyo namuteekako obwongo ne muwa obudde ne muzungira nambeezaawo kuba oluyimba lwe nasooka okulyako nga sinalya sente ya music yo nayo paka kati ndi wano lwabaka abasajja banyuma ne mbeerawo ne ŋŋamba basinga siri olwabaka abasajja banyuma kale ngoba oluyimba olulala olwa hitinga kati kale katugeze oba oluyimba kale lwali lwa bukyayi nga nsuusuuti neera ne maliriza nga ngamba ekyo Katonda kyeyampira ne maliriza nga nkyenyumiririza muti nze likodi era butidde yayimba baka abasajja banyuma oluyimba lwange lwakabi oluyimba lwange lulungi ate abantu balwagala n'ensi erwagala atalwagala gwomanyi weewaawo likodi era mu mbeera z'okulwanira obulamu kuuma obulamu n'okuyaayaanira okuba omulamu waliwo ekintu kiwali otuseeko mu music industry neweevuma okuyimba noga kale singa saayimba bakyakutumira noga nti nekino kintuuseeko bino byonna lwa music kale singa saayimba bingi lwakuba ekintu ekyo njalo kyogerako nekirina guidelines ezikigadinga okuba nti saagala kyogerako bulungi nti bwe bansiba ne sipapa maama wange amaziga ge yakaaba nga batusibye ezo wiiki esatu ng'atawulira nti seemwa ye yatukutte gavumenti yetusiba kuba bamugamba nga gavumenti yekola kyetusiba natuka nengamba ekintuusiza eno yona waggulu otuuka ewa sipapa bekibi kyabadde music badde industry maama wange ku maziga gakaabye kuba nali mukomera ngeno maama akaaba ebintu bitambula ku social media sina kyemmanyi ngenda okufuluma mpuliriza zi audios maama wange ndajana gyabadde alaajana kyampayamu embeera nengamba kale obasinga saayimba kwa bina kutuuka mu kkomera biki bituusewo lwa nsonga nti ndi muyimbi industry gye ndimu era yensitudde okuntwala okuntuusa paka wa sipapa kyera singa mbadde siri muyimbi osanga oba bino bye bansiba tebandibinsibe mamange tuuka kuba mulanga nakaba tuuka ku ekyo kwa byamuviirako n'embeera yofuna oba ebizimba munda mu lubuto oba byava ku ebyo bakwantera kyensinga okwebaza Katonda munnaye sipapa yamala nampa ssente era ne bajjanjaba maama wange kati yeyembeera kale yali entuuseeko kuyiwa maama wange maziga n'akaaba ku lwange kuba nze maama wange yali amanyi ngenda kubeera dokita yali amanyi bwe sibeera dokita nsobola okubeera yinginiyo wakabi si bano bayinginiya b'ennaku zino bano ababbi yali angulumize nga mpadde omutima omulungi nga mpadde eddiini mitandikira bongo nze nina eddiini mwana mu mutima oyinza okundabanga owefujjo oyinza okundabanga omulalu ennyo oyinza okundabanga omuvubuka talina mpisa amanyiira abantu naye mu mbeera yonna mbaako newenkoma lwa nsonga nkuziddwa n'eddiini n'empisa lwa maama wange oyo kati so embeera emukabi amaziga we yatuukawo mwanaye natuuka neneevuma obuyimbi neŋŋamba kale basinga saayimba butida mbeera ki yali ekutuseeko music industry n'ogamba nti byali binkutte nali nsiraanye awentulina gyenva wawanvuye gyendaga wawanvuye gyendaga ne gyennengera sikyasobola kugendayo naye nga embeera eyo okugiyitamu yali Katonda era bw'otuulawo ogamba nti wano nayitawo lwa Katonda wabula ensi yali enfundisa ebiseera nga nakave wa sipapa ajjukira tubadde tutambulira mulamu bwa luxury tusula motels za bbeeyi njogera n'abantu bakabi wenneejawululira okudda mu ghetto nengamba kati wasipapa nvuddeyo bintu bingi ebyantuukakaawo nga eyo embeera okumanyira embeera ya ghetto okuddamu ogimanyira obuto wallahi yali Katonda nga yampisaawo ate era nali nkimanyi Katonda agenda kumpisaawo naye embeera teyali nnyangu lwansonga mama abaana bange gwe nali nina kali kakyala kalungi nga nkaagala nnyo olw'embeera nti yalaza zitandise okunkuba nvuddeyo omugagga ntandise zizeeyo mu ghetto kati mbala byange jjukira nze nakola hit mu lockdown nga twali muyimbi wayimba twali osobola kukolera ku ssente lockdown egenda kubanga eggwamu weeti ng'ate nvaayo ewaani lwa sipapa kati kitegeeza yala
yalaza nkuba nnyo mwana ebiseera ebyo mukyala wange eyali mukyala wange ebiseera ebyo nembako ebyantuukako kale nafuna ebyantuukako wakati wa mukulu wange ne mukyala wange nenkolamu n'akayimba bakayita mawano muganda wange akwanye mukazi wange amaziga gaali mangi mama navayo naddamu n'akaaba ogwokubiri mama navayo naddamu n'akaaba ogwokubiri jjukira gamino lisagala mama wange kuddamu kukola kikaaba kati mama wange akaaba lwa nsonga laba abaana be bamuswaza oli ali mu mawulire ali mu media ali mu kuyimba nnyimba mu muganda we simanyanga biki muganda wange akwanye mukazi wange mama wange mukyala mulokole bamuwa ekitiibwa mu kyaki emukono bakola kibi muswaza n'akaaba kati akaseera ako kayitamu ako okuddamu okukwatagana ne mama wange buto okutuuka okuddamu okukwatagana ne mama wange okuyitamu ako akaseera wallahi yali Katonda wakatonda yanvuga paka Pastor Bugembe nanteekako emikono nansabira nenfuna omuzungu eyanteekamu essente nga omuzungu anjagala nteekamu ssente abaana ba big talent abo be bamugamba mbukabutidda kanywa enjaga kavaako biki omuzungu wange nadduka katatena nembeera mu mbeerera enzibu ate mukama era sitiiru Katonda era nambeererawo nandaga nti asobola okumbeererawo watali muzungu asobola okumbeererawo watali muntu yenna nga Katonda yekka yakolaki yaliwo nampa n'omukyalo omulala omukyala nanzalira n'omwana waki ow'obuwala mbadde mbuze mmetandikira bongo nga mpa mwana wange budde kategedde kati embeera eyo kuyita mu mbeera eyo kuvamu eri stadium eri eyawaggulu eri eyamasappe kudda mu ghetto kuddamu kwerandiza buto mmetandikira bongo abadde Katonda wewaawo record era waliwo omuntu ali eyo nga akutte amakerenda gali mu ngalo essaawa zino ng'agenda kwejjambula mu bwensi nga aguze ebiragalagala bijjuze emmeeza ayagala kubinywa aveeko yekyaye obulamu takyawulawa mu makulu nga akutte omuguwa agukukusa alimbye abantu nti yaguze embuzi naye ng'ekituufu kiri nti ayagala gweteeka mu kwetuga katumaliriza bigambo ki byosobola okugamba omuntu essaawa eno ali awo atulaba ayita mu kikolwa ekyo gwe nawe ayita mu mbeera enzibu kyenyinza okugamba osooka okukkiriza nti Katonda gyali ekisokera ddala mu byonna sooka omanye nti sigwe weetonda waliwo eyakutonda n'akuteeka ku nsi eno eyawa mamawo ne kitaawo obulamu naawe n'akola kinaakuwa obulamu kati sooba ogenda kwetamanya nti ekintu kyoyagala okugjawo si kikyo era sigwe wakiteekawo nawe walabiraawo ng'okola ki ng'okirina bwe bulamu oyinza okwetta gwe n'olowooza mbu okwetta solution esinga naye tomanyi kyogenda kubanga olese mabega ogenda kuleka ebintu ebitawedde mabega ate nga tojja sobola kudda kukola kikubimaliriza buno obulamu tububeeramu omulundi ogwo bw'osala n'ogamba nze bunkalubiridde kannetugoba kankwate empeka enzimire enfe kituufu ojja kufa era bw'oyagala okwetta kituufu ojja kufa naye jjukira nti gy'olaga tomanyiiyo at least kati wano wooliwo omanyiwo okera nze gambo kyaso tetenkanya kubanga yakutonda akola ki akumanya yakutonda gyali ate n'embeera gy'oli muto girimu lwakuba nti oli mubi nnyo oba gwe yasinga okusobya ennyo oba gwe yasinga okukola ebikolobero oyinza okuba nga oli mu mashini ya Katonda agezaako okugolola ng'emmotoka gye batomedde ng'akukoona naye ssebe beewulira obulumi ez'ennyondo ziruma naye gye biggwera ng'enyiridde bagisize naye neekoze ekyenyiridde naye abazimba kalina ennungi eyakaba ennyenyera owulira bye bakoona kati muganda wange sister wange brother wange manya okukukoona ensi eri mu kukoona ekugolola otereere naye tekitegeeza nti kikomye obanga okyalina obulamu waliwo ensonga lwaki okyali mulamu waliwo ensonga lwaki Katonda akkumye okyali mulamu era toggwamu maanyi na ssuubi yimuka ku magulu gabiri ogambe ndi muntu Mukama yeyantonda sigenda kusemba ndi muwanguzi ndi champion sirina buzibu sirina nsobi wejjeko kwerumiriza mu mutima obulamu busobola okuddamu ne butambula bupya buli lunaku tufuna ensi empya buli lunaku olukya ensi eba mpya katofuula nsi yo okubeera nkadde lubeerera yingira ensi empya ebyolowooza biveeko ebyokwetuga ebyokwetta si solution yimuka tunoonye solution tugenda kuwangula tugenda tutuuka mu nsi ensuubize naye waggulu wa byonna tugenda kutuukayo nga tulina bbendera z'enjiri
waggulu waffe tugenda kuziwanika amawanga gajje gatwerolere nti baabo bawangudde naye waggulu wa byonna bawangudde kituufu basaanidde. Katonda waffe yatutonda katonda waabo betwegomba tatulekanga tatukyawangako atuteekerateekera buli kadde ngera bulaba akaana akato akakwata ku muliro n'okakuba obugalo kagenda ku paasi n'okakuba obugalo agenda mu kkubo n'okajjayo ng'ate bwe kakaaba ebiseera ebisinga naffe bwe tuba tuyayaanira nnyo ebyo bitali byaffe mu biryo betuyita ebyaffe ne twerabira nti Katonda waffe yateekateeka ebiryo era yatuwagala yatuteekerateekera ebirungi era yamanyi kye tusaana naddi. Nze nzikiriza nti MRLive byajja okukola byeriko nakakati twajja kubuulira njiri kusomesa bannaffe naggumya bannaffe. Mbadde n'omuyimbi w'eggwanga Record Era Butida nze kunze neesiimye okubanga ntuddeko naye leero kibadde kisaasi maanyi gange wadde nga nandyagadde ate nnyongere mu connectingeko waliwo omuganda wange ali eyo nga tumaliriza eyandyagadde okuwako bizinensi okubaako ku mukwano gwo toyina ku namba ya simu ya bizinensi. Kati enamba yange eri 0759 44 17 65 0759 44 1765 0759 44 17 65. Gwagala okumpa bizinensi oyitoko agala okumbuulirira mwana mega shanti ogenda kumbuulirira ngo ina musente musawo nga toli yala bulumi bwa bukuluma ngolaba njo cyane ngo oli mwavu gwendeka muntu ojja tongamba kintu kyonna tegeka ekyesatu kyekitundu ngogenda kungulira ekyokulya n'ekyokunywa n'olwabiri olw'okumpango nsibula ngombuulirire ojja kuwombuliridde bulungi nga nebyo ngambye mbiwulidde mbitadde muntu era esiri bikole we siri bikole mutufu nkolimira nenga tujja kuyita kwe namba nsigadde nze Record Era Butida w'emmogolo. Ulira bino nkera kumacha nenna bentumbwe nga balala we bakola nenjolekera naye nga gyenjolekera tewali wa Luganda n'oluusi nga sinnalya ng'olubuto lubanja nga ne gye nayise nabuuse myala kamunguluze mungi ani anampa kutuzi ate nga nnina okupakasa nkole nsanyusa olubuto n'enjoka buli lunaku essubi likula gwe kasitoli kolera na buli lunaku baako kyokola nange baako kyokola jukira abaana bakula n'ebipya mu ggwanga byeyongera kuwera so njogera ku ssuubi leero njogera ku ssuubi wezeemu essuubi labongo eryo essuubi ekintu ssuubi kyannamaddala gwe wamma njogera ku ssuubi wezeemu essuubi yaman weewaawo Record Era Butida straight MRLive kwe tubadde mweraba.